Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basebo ne bannyabo yonna gye musinziira okubanga mutulaba. Amanya n'eddoboozi nze IBRAH Mukasa tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Show yaffe ekwata ku nsonga z'okulaakulanya, okugula, okuyiga n'okumanya ebikwata ku ttaka. Buli Lwakutaano tuba tutunuulira ensonga eyo. Ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 tusinzidde wano Ntebe Road mu maka ga Hajji Kamoga Muhammad wa Kamoga Property Consultants. Oluuyi luno lwe tukoleddemu lwe luuyi lw'abagenyi, wingi y'abagenyi. Edda mu byalo abaakulira mu byalo bazimbanga obuyumba bwe buti naye nga kasubi ne bakazimba bulungi nnyo nga abagenyi gye batuukira okunyumya emboozi, kuwayawaya n'okuliira ekyemisana. Ensangi zino bamodifying obuyumba buno bwalingeranga bwa nsonda bwa rawundi bwe buti hexagon oba pentagon. So wano wetuli luuyi lw'abagenyi. Wano wetuli wasobola okwakomodatinga abantu ekitone nnyo 10. Hajji nkwanirizaako ku show. Nsiminye mukama wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Nsaba obuze ku balungi abatulaba. Olunaku olwaleero mbabuuzaako mwenna musibye mutya, mwasuze mutya, sinza oli yonna waali. Amannya nze Kamoga Muhammad, omu ku badirector wa Kamoga Property Consultants Limited company egula ntunda ettaka tubeganga ebyenjawulo. Tugula ettaka era ebyapa bya Maryland era bitutunda tetunda ttaka lya liizi. Twetaaze Sangwa Rubowa ku Kamoga House. Tetulina branch ndala yonna tulibawo okaawo gye tusanga. Esimu zaffe 0700 17 16 73 MTN 0775 500 700. Simu ezo zojja okukubako ojja kuweza kwa WhatsApp oba oli lwa ggwanga sako +256 teeka ennamba ezo ojja sobola tufuna bulungi nnyo. Kwa WhatsApp weleza message weleza audio banja kudda osobola kuba esimu direct oba gwala Uganda osobola ku office ffe Rubowa Kamoga House. Watu ina kyobona kyobuzeemu byaga kutageera singako office ffe tuli tujja kuweereza otyo okuwaniriza kwensonga zino ez'ettaka kuba tukola mu nsonga za ttaka zokka. Akuba ku simu ezo please kubako obuuza nsonga za ttaka tokubako ng'onyumya mboozi ndala kubako mboozi za ttaka zokka tunyumyemu kyagala okumanya kyotategedde kyagala okubuuza ky'ettaka twakikyalo tuyite ku mukutu guno tukutegeeze okifune nga oli mu ddiiro lyo oli ku mulimu gwo ka video katambuze omale okapozinge okadde mu njagyo yoyagala obenga osobola okufuna amagezi ag'ekigumu nsonga zino ez'ettaka. So twasanyufu nnyo banereero tukomyewo nga tugayagaya mu nsonga zino ez'ettaka. Ng'ojjawo okugula ntunda ettaka tulina service endala tuwa abantu eza surveying. Tusurveying ettaka tulina bakugu abasabeeyi abakugu bajja kusurveying ettaka lyo ne bali okukubira empenda ne bali sikola subdivision tukola transfer z'ebyapa documentation kyusa ebyapa eri manya g'abagenzi tukola ensonga nnyingi zibanga za ttaka wetujja okuyambako ozoba nga oli wa kibanja gafuuka wa ttaka awo tuyingirawo naye gwe oya gafuuka wa kibanja obeere nga kibanja oli ku kibanja katwetaaga funa kyapa awo we tukwatagana naawe twagala oli ekka ngaaga transforminga ove mu kibanja odde mu by'ettaka. So kati awo tuyingirirawo kubanga sobola okuyamba kuba tumanyi omulimu guno si mwangu twetwakayinga mu mulimu gw'ettaka abantu babiyita bizibu nnyo eby'ettaka galowooza gwa bayinginiya byabadokita nga tebasuubira nti omuntu wa bulijjo asobola kubeera n'ekyapa. Twabaterezawo essuula empya nti naawe ali ku kyakuba ekyeyo osobola okuba n'ekyapa e Uganda. Wavuga taxi osobola kuba n'ekyapa, wavuga bodaboda osobola kubeera n'ekyapa, bwe tuwenyuuma naawe alima sizoni za kasooli osobola kubeera n'ekyapa. So twavayo ku kampuni ya Kamoga tuli ku muntu waffe wa bulijjo obenga osobola okufuna wenkanya mu ttaka osobola okufuna kyewetaaga mu ttaka inshallah taala. So wetuli wano basobola okuweereza mu by'ettaka n'obwesimbu. Amina sewo. Tweyanza nnyo tweyanzege. Of course
nga bwe kali kalombolombo kaffe tuddamuko ebimu ku bibuuzo byammwe bye tulaba nga bya muzinzi bye mwaleetaaze okumanya. Lwaki tusigala tuddamu ebibuuzo bino? Eri ensonga eri very simple, nti abantu okuyiga tekukoma, okumanya tekukoma. So Hajji, tujja kusooka tuddemuko ebibuuzo by'abantu, then maasa tutunulire omulamwa gwaffe ogw'olunaku. Buli lunaku tuba n'omulamwa ogw'enjawulo, strictly ensonga zikwata ku ttaka, nga Hajji bw'agambye nti bw'okuba ennamba z'essimu ezo zaasomye, oba bw'ogenda ku Facebook, oba bw'otuwandikira, oba bw'okola ki kyonna, it is ensonga za ttaka, tetusukkawo. Tetutwala abantu bweru. Tetutwala abantu bweru, tetufunira abantu mirimu, tetuyigiriza abantu vuga mmotoka, tetugonjoola bizibu by'abantu bya nti omukyala anobye oba ki nedda. Tetulina betumanyi ebulaaya ebweru eyo, tetulina betugoberako visa. Kyakubiri ku kyo era Hajji tagaba byapa, aprocesingira abantu ebyapa abaguze ettaka oba balina ettaka lyabwe. Oyinza okubeera n'olowooza nti agenda kuwa ekyapa from nowhere. Okitegeera? Ekyo kijja lwa lumu. Once in a while. Once in a while. Thank you. Hajji, njagala tutunulire omwami omu gwe sagenda kwatuukiriza mannya, yagambye keep me anonymous. Tonja tuukiriza linnya, name withheld. Yagenze jjo ly'abalamu wano, jjo ly'abalamu n'agula ettaka, bw'amala okuligula ne bamusayiningira ku transfers, n'ateekako ennangamuntu ye. Of course bajjeko ennini namba bagikopole egende wali, nga bwe twabanyonyola ebyapa ebipya nti birina system yegendako nini namba, national identification number. Ekyapa kyakomyewo successfully nga kiri mu mannya ge ne dimensions entuufu ezo na buli kimu, naye nga tekuli nini namba. Mweraliikirivu nnyo, gaakaaba gaakomba, asula akukunadde ng'eyabulira ow'olugambo. Atalina kweraliikirira. Ekyapa kino era because oyo yasinze nanga IBRAH mwankakasa nti ekyapa kiteekwa okubeerako nini namba, nange embirabye ebiriko nini namba eby'abantu abalala, naye ekyange teyakomyewo. Ekyapa ekyo si buli kyapa nti kyoteekayo kijirako nini namba. Nini namba eyo bw'ogikwata obiwaayo bagikopa ku ndagamuntu, bagiyingiza mu system. Bakola transfer wano kyokomyawo n'oteeka mu nyumba tebeerako, tebagiwandiikako nini namba. Ne mu system ya office ye beegisigazza, okakasa nti beegisigazza ng'oyaga kukolako kyapa ekyo bakutukayo subdivision, ng'oyaga kisalamu kyosazeeko nini namba ejja kugirako. Hajji kiddemu omulundi gwe kitegedde nange. Bakola transfer, owaayo nini namba, owaayo endagamuntu, owaayo obufaananyi bwo, transfer osayiningako, bisigala mu land office ebintu ebyo. Ne baba babiyingiriza mu system yaabwe. Bwe bakuddiza ekyapa ky'otereka ewo ng'ekikyo owners copy, nini namba tebeerako. Tejjirako. Naye ku system eba esigaddeyo mu database. Era kati singa wegakolako te subdivision kyapa kyebakwadde wega kisalamu, kyebanaasalako nini namba ejja kugirako. Yes. Ba system eba esigala mu system. Bw'okola subdivision kugirako amannya go ojjako nini namba. So tweraliikira mbu nini namba tegiddeeko, kyapa kivunira, kyapa kiramu bulungi, ne system eba tebagikola. Sigamba ekyapa kye banatransferinga tebagiwandiika ku kyapa nini namba, esigala mu system yaabwe eri. Naye okola subdivision kati nini namba erina okugira ku kyapa ekyo kubanga baba bagijjuzaamu eri baba bagirina. Okay. Yes, bwekyo kibeera. That is very good. Omulala yabuuzizza ekibuuzo kye kiri a bit technical ne mu language. Abaweereza ebibuuzo bino tugezeeko okukozesa olulimi lwe tusinga otegeera. Bw'oba osinga tegeera Luzungu, kola Luzungu lwokka, oba Luganda, kola Luganda lwokka. Buli lw'ogatta ennimi tufunamu okubuzaabuzibwa. Can I buy land with the Ugandan certificate but with a foreign passport? Ekikyategeeza ekyo. Anti byebimu ku bibuuzo bino by'ennimi kugamba. Ugandan certificate aba ategeeza ki? Simanyi oba ategeeza marriage certificate. Kati oba ategeeza I don't know. Bw'aba nga alina obutuuze obw'emirundi ebiri. Dual citizenship. Asobola okugula ettaka.
asome okizo okugula ettaka naye kati kisinze oba olina obutuuze nga bweri kati kywategedera nti passport yagira passport foreign passport tegeeza kyajja okukozesa takira bajja kumwe ekyapa nga kyaliizi bajja muwa kyapa kya mayiro byapa bya mayiro babiwa bannayuganda bokka naye kati kiba nti alina passport ye talina ndagamuntu ya wano tufujjawo ng'ateese ng'agenda endagala muntu ya wano ng'agenda nafuna obutuuze ebulala ebweru nakomawo mukola transaction ze nakozesa national ID ya wano bilino banga tutobiwadde ku system ya wano tubiwadde eyo kisobola okukola n'okiwusa ofuna mayiro banga baba tebabyetaaga yes okujja nga tobirina nga tibino bile tawina kweta documenti zebweru abajja okuba ekyapa kyalizi yes extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Hajji Kamoga owa Kamoga Property Consultancy aba Kamoga Property Consultancy bebateka sente mu sheno tubeerawo every Friday era nga tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka basangibwa awo Lubowa ku Kamoga House ojja bafuna ku 0700 17 oba 077 5 kujja okuba nga obafuna 077 yeah 5 yes thank you so Hajji nga tuvuddeyo njagala tutunuulire waliwo omukyala abuuziza bamuyita Juliet agamba osobola omuyambako okumuprocessingira ekyapa kye n'akusasula mu installments kisinziira ekyapa kiriddawa kyatuprocessinge ajja kuba kusimu ezo kwatagane tulabe kyabayagala tusobola okukukolera batukolera muntu wa bulijjo bali batalina sereza awamu nagakola omulimu gwe tubikola yes nibenga abasinga ate omukolera ekyapa ate nakikulekera otaddemu sente nnyingi n'okimukolera nakikulekera bamentu ina kijja kirwamanyi ojja kisangawo kati ezo sente ezo sente ozi recovering otya abajja kinona naye alwawo kinona takirese mbwe abatakyagala akiresewo naye nga amanyi okirina naye nabaga nti akaseka muga yakirina nikimanyi emyaka gyange 5 abajja kiso kimukola nabajja gisasula mpola mpola kiso kikola naye nga asinga obungi alaga nti kokimanziza agayaala bw'oba tonaba kukikola abinza okubeera obubi kyapa kyange ne kasitama nti okimaze nabalekera mandosinga wakimaze mu land office nga alatta agamba nti nja kisanga so ajja tutezeganye tulabe kitaka liriddawa liri bunene ki kyokumuyambako so alina kuba ku namba z'essimu ezo zokka alina okubako ezo essimu ezo kiriwo ekyenjawulo nti nze nzikwata bwewego ojja kwogera nange nyo osanga erimu eri bize bikamu kuba nja kuddamu ngikwate yes oba aweereza obubaka njagala tutunulire waliwo omwami agamba mwawulirewo wakati wa ploti z'endagaano n'ebyapa ekyo nakibuuza nakirekawo nga kihanginga bwe kityo kitegeza yaga nti ploti z'endagaano zipooti ezitalina byapa zipooti ez'ebibanja kyamindooza kyalegeza okutegeeza twaga ploti z'endagaano n'ez'ebyapa kitegeeza aga kukwawulira ploti y'ekibanja oba tolina kyapa oba tolina bwananyini bwankomeredde oba olinayo mukamawo omulala mukama omulala ogolinayo yoyo alina ekyapa wagobeera wa kibanja ate oba ekibanja aba akyabanjibwa nekimubanja kyekyapa so bw'ogula ekyapa ekyo nga kya kibanja oba obuguze yes nobananyibwo tebubeera bwankomeredde oba olinayo mukama omulala wokuntikko alina ekyapa ate epooti y'ekyapa bw'ogigula n'ofuna ekyapa oba tolinayo omulala yenna okujjako gwe wekka gwe nannyini asookerwako era asembayo tolinayo mukama omulala nowekibanja nobeera neyiika 50 tolinawo kikyapa oba olinayo mukamawo toba bananyini bwankomeredde naye oli alina ekyapa bano bananyini obwenkomeredde era mbanga abakayana ngaolina alina ekyapa awo ntalina amateeka gatunula nnyo oyo alina ekyapa ye singa oyo atalina kyapa yesewo njagala of course byemu ku bibuuzo byaffe tusobodde okuba nga tuddamu olw'obudde ebibuuzo bibeera bingi ebibuuzo ebimu tubeera twabiddamu dda mu programu zaffe enkadde
gwe akatwegattako olunaku olwaliro nga gwe gusookedde ddala okubanga olaba program eno nkugamba ekintu kiri kimu nti osobola okuddayo mu programs zaffe enkadde ezaayita n'ogenda buli lwakutaano n'ogenda ng'olabayo program emu mu programs ezo mw'ojja okujja program gy'osobola okubanga oyiga oba omanya oba eyanukula ebimu ku bibuuzo byo because bw'oba osoose kutulaba olwaleero waliwo bingi bye tuzze tukulaga tuzze tukunnyonnyola ekyapa kyeki omuntu afuna atya ekyapa ani agwanidde ofuna ekyapa tuzze tukunnyonnyola about letters of administration tukunnyonnyola about caveat muzze muwulira mpulire so ogenda n'otypinga mu typings wali caveat / Kamoga Property Consultants hashtag bibona biba bijja kuyiika waawo olabe kye bayita caveat ani agwanidde okuteekako caveat ani agijjako evaako ddi egendako ddi emalako bbanga ki byonna ojja kubanga obiyiga mu programs zaffe enkadde ng'ate naawe tetukusuuliridde ayagala okugula ettaka still naawe tutambulira wamu naawe step by step wetujja ekigere wookijja wetukizza tukugamba ekintu kiri kimu nti estates zikyaliwo eziri up for grab abakamoga bakyayina ettaka lye batunda mu bitundu ebyenjawulo ku bbeeyi ensaamusaamu payment plan eri very simple bw'ogamba nti nkyuzi nze kugula estate ya katugambe Namugongo nti plot ya $5,000,000 nga ovaayo otuukirira Hajji bw'omutuukirira nga mukkaanya ku payment plan of course plot zonna Hajji zaatunda oba 1,500 oba emu oba 2 oba 3 byapa si nteebereza ya budde si tunaabiraba kwatiriramu awo emizimu gya wano gikyagaanya okuteekako omukono nedda ssebo ebyo bikola walala si mu Bakamoga so olwali tusazeewo tutunuulire waliwo omulanga gw'abantu abali ku kyeyo Hajji bangi nnyo nina abantu abali ku kyeyo nga bawangalira mitala w'amayanja bazze bampandikira obubaka bazze baŋŋamba ebintu baneebuuzaako baŋŋamba nti tuguze ettaka e Kampala tuguze ettaka mu Uganda naye wayise emyaka 2-3 ena ettaka balibbye abantu beesenzezzaako omuntu akola atya waliwo n'abali e Kampala wano nga kyekibatuuseeko waliwo abaaligula ne bagenda bakuba ekyeyo bakomewo balikulaakulanye ne wabeerawo n'abamu nga baalisikira busikizi ng'era lyabwe mu butuufu naye ng'ettaka eryo mu butuufu bafunye okusomozebwa okw'enjawulo Hajji njagala otutottolere abantu ng'akedde ku makya n'agula ettaka n'atalikulaakulanya n'alirekawo nga liri redundant ayolekedde buzibu ki 1 2 njagala still otunnyonnyole omuntu waba aguze ettaka nga talina busobozi bulikulaakulanya immediately akola atya okulikuuma 3 omuntu atangira atya abantu ab'encroaching abantu abeesenza forcefully ku ttaka ettaka kyabugagga ekyensibo era buli omu atunulidde ettaka entalo nnyingi z'owulira ziva ku ttaka kati gwalifunye likuume ng'akalirira k'omwana likuume nga gorodi bangi bw'asasula ssente ze gy'aba aliguze yonna n'atabako kyakolera ku ttaka ababbi b'ettaka ekibanguyire ennyo okutwala ettaka eritalinako kintu kyonna eryereere yesu oyinza okuba ng'olina ettaka ng'olina ekyapa kyo wagenda nakyo olina kyo Bulaaya oba ng'olina kyo Kampala naye nga ku ttaka ground toliiko ground kitegeeza ki tulina kyokolera ku ttaka eryo bano abajja ne baliwamba ne batunda ebibanja abo bo bajja kwanguyira okulitwala okusinga lino ate liriko development kitegeeza kulizimbako kwokka development okuba nti olikolerako likuli mu control noba ozimbyeko akayumba katini rumu 2 futi 10 ku 10 ago gegabeera amaka ago gateeke kuki ku ttaka okwo ofuna omuntu akukuumira ettaka oba kitegeeza kumuteeka ku payroll muteekeko sasule buli mwezi
ede tuyagala kulya muwogo mugamba akulimire muwogo amusimba kubanga ye muwogo amala emyaka 2 twale banga deneko oba simbeke mwanyi ni mwanyinza obutasobola kuzirabirira bulungi nga toliiwo naye ate ekyo muwogo ono gwofunye nozimbaga kayumba abasobola neyo nyina okumulya abenga asobola kulikolerako ulimu obutini libere bize sikwagira kupangisa muntu kuli ku mabukumi na mundu unzo butasobola kukiyimirizaawo ekyo kiri expensive sasula omuntu wemulwa kumettaka naye okufubaka oba otaddeko abalikolerako emirimu naye nga oba ntali nga kitegeeza nti kuliko abantu abasobola okujja ku makya oba olw'eggulo ku makya oba olw'eggulo naye okuba kuyita mu buyisi nti oba kuyunja matooke it is one of okubeera nti liri secure nebwabeera nga otaddewo nozima akayumba ofuna jakolerako nebwaba agaye nti abeeremu awasizemu omukyala teraba nga kwekirina okufaako ali ku biragiro byo kyomugamba kyakola kyekikulu kya byonna oyinza olitekayo n'omuteekayo naye naakola ebibye atandika naye kutematema ploti ngaakola ki nga bw'atunda eyajja okukuuma nafuuka ate nannyini naye munteeko ki omuntalinge naye obanga kuliko akayumba ako ye nabeera ng'asuliramu ddala kiba kijja kukuyambira ddala kubanga oba ofunye omuntu asinga n'omusirikale w'emmundu kubanga omusirikale ayinza okutambula oyinza okusasula emyezi 2 wegiggwako nakola ki n'agenda naye wano asulirawo ddala nga era n'omukyala tajja kukola ki niyo zibayika 5 ate okuzikuuma omuntu omu n'alimako emmere yentinitini naba nga asobola okulikuuma awo goba olikuuma ono gwewadde yalowooza nti omuyambye okumufunira waki wabeera naye kyabakoledde kiba kinene nnyo noba musasula oba 20,000 oba 50,000 buli mwezi sasuli so tusoose na bukuumi omuntu akumya atya ettaka lye oli ku kyeyo bulaaya wagula iike mu 2-3 e Kampala wano oba mu Uganda obugazi bwonna bwe wagula olikuumya otya tolina sente zirikulaakulanya immediately tolina oyinza obanga sente zonna zibalidde mu kuligula naye wano obungu oyinza okuligula at least sakawo ennyumba esobola okukuuma ettaka eryo ono abatwala ettaka kiza okutwala ettaka okuli ennyumba najja n'asenda najja n'alitwala naye liba nga teriko omuntu wenna akuuma gwanga nagula buguzi neyoleka eyo ne baana bafojinga endagano bafojinga mangu ku ttaka etalinako ake akuuma naye wano ono akuuma ajja babuuza mwagalawo okyawo mwe baani mulagawa ebibuuzo byabuuza ebyo bebalemesa okukola ki okubaako ne kye bakola tebayinza kukoma naye basenga nga tewaliwo abagambako ne bajja ne batundalekawo n'obutebe batuulamu bakola ebyabwe bekwata ne bu video naye ne balaga omuntu ababuuza ebibuuzo nti mukolawo okyawo lwano ettaka teritundwa lyaka lya mukama wange ali bweru byabasindise kamukubira essimu ogere naye nze gwe mmanyi wano misinde tebadda so kati awo bajja kuba olikuumye naye oliteekalola essaawa sente zojja kuba zikuganza emyaka 10 oziteese muki mu ttaka oligule yesi kyapo kiina entaka papalo ziina naye bajje baliyiikeko okusengula omuntu omu kumujja ku ttaka si kyangu okujjako ayinza okujjako nabeerako kyangu najjako yadde azizeko amazeko wiiki yazimbye akayumba ayingidde naye okumusengulako betaka court order ate kati okufuna court order noba ogifunye court order emusengula okugiyisaamu system okugipaasinga nti baaveeko okufuna court order kirala n'okuvaako kirala oteeka court order mu nkola 222 kati ogenda ogiteeka court order mu nkola nti oggyeko omuntu omenya amayumba kizibu ogijje mu kooti olamaze agikuwadde ojja kugikuwa berifu njja kugiwa berifu agende nti abasenguleko ajja kuyita wa RDC adisa njoga nti nze ŋŋaanye tekisoboka abantu baleke akiwe akizeewo buto ku kooti gye wasookera ate nti ebeerako ebbanga eggwako bamuwadde ebbanga genda wano basengule kuki kola eviction nitekulema ojja kuddayo muki mu kooti buto so kati okwewala ebyo alikuumye wano nga notangira gamba okuziyiza kusinga okuwunya kana akanyumba kozimbyeko ka million 2-3 kayinza okusevinga obukadde 5 oba 10 hidden costs zibeeramu ng'ogira ogenze mu kooti ziba nnyingi naye wano obuteeka akayumba ako akugabeera makaago lumu 2 ezo
nyina kama kange kwegali era buli ekijja kiba kijja kusanga ki kutaka okwo so kati bwoba ozimbyeko akayumba kakuyamba kinene nnyo kyo tegamba nti ogende okogate osibeko ekikomera tulina sente ezo gyabagagga tuzina sente zikomera osibeko ekikomera oleeta sengenge omusibeko bajja kumubbako. Haji wanuwe omuntu azimbemu akayumba atekewo omukuumi alimirewo omuntu alimirewo tu okujja ngo ino omuntu ajja kukola monitoring tosizode okuzimba akayumba naye ino omuntu okumbi ajja okujja okukeberereyo at least on a monthly basis buli mwezi abeeko nekyakola ki nera nga inayo kyakolerayo funa noba nga tabeerako wakiri nga ina kyakolerako ate era ekimuwaliriza okujja n'akyekingangako oba omuweereza sente zimuweereze abe nga alina byakolera kuki ku ttaka eryo mugenda okola mwogo mujja okusimba kasooli abakuwa lipooti vidiyo ajazikwata ajja kwebisa ekiriwo ojo omenga obeera nga omanyadde toli ki toli Uganda ettaka lyodde otaka olirina ebyapa obirina naye bajja kulitwala nga oba nga togendayo so kati obeereko omuntu akulabirayo funa amaaso agakulabirayo ngeri ki endala omuntu gyayinza okukuumamu ettaka lino kati ng'ovudde kukuuma ebyo ebya ku gurawundi kuuma land title oga nti wagula ettaka addagu ali e Bulaaya ali e Bungereza ali mu Amerika naye nga baga nti tebannakuwa kyapa obuguzi bumanyi nga tebunakuguka bulungi beera kwe yakuguza akufuna ekyapa kubanga ekyapa kiraga bwannannyini obwenkomerere ku ttaka oyinza okuligula yes osasudde wagulawo ne batakuwa kyapa ate ne bakiwa omulala gwe bakiwadde ajja kusinga amaanyi so ebisoli bikubeereko oli gwakoki ejo ku ground kwoli neno nisoli bikubeereko oli ki yakuguza yakuwa ekyapa tanakuwa kyapa batanakuwa kyapa mubeere kakikuwe mu mbeera yonna ofune ki ekyapa bwe tunafuna ttaka n'ofunako kyapa kya bwannannyini okiteeka mitwetu gye balenga tanaakuliteeka mu mikono gyo yadde nga gw'olikolerako gy'otadde nekyapa nga gw'okirina mu nkwawa omanye kyokoze eki okimaze banjega nti pasita kojja wange yangulira bangamba ajja bikolako besiga bakojja baabwe besiga bakitaabwe besiga basisita baabwe naye nga bakola nga tebabitegeera kituufu awoze ekyapa bangamba nange bajja kukimpa naye nga teyagula kyapa bamanyi baguza ebibanja nebabalima tebaguza byapa so gwe sooka omaniye kiki wagula kibanja wagula ttaka osooka omanye kikiwa oyimiridde so nga wagula kyapa please banga osobola ofune ekyapa ate bw'ofuna ekyapa kimaking sure ekyapa ekyo kigenda mu mannya go okuba n'ekyapa kirala ne transfer ngo zina nakyo kirala n'ekyapa kubanga kiri mu mannya go nakyo kirala so gwe beera kigamba osobola ekyapa kibeere mu mannya go omulimu ojja kubakola eki ogumaze bantu bangi bagenda balina ettaka lyabwe baligula balina ebyapa ebyapa tebiri mu mannya gaabwe nobulabe bw'amaanyi nnyo singa ogwoguzeeko amala n'ava mu bulamu bw'ensi eno ojja otegeera ebigambo byegamba nti bizibu. So Haji eriyo engeri endala omuntu gy'ayinza okukuumamu ettaka eryo ettaka likuma ku gurawundi na biwandiiko tewali engeri endala yonna toyinawo ngeri yonna ngeri kyata extra digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Hajji Kamoga okuva mu Kamoga Property Consultants Limited basangibwa lubo waawo ku Kamoga House agenda e Kampala ng'ova Ntebe it is on your left agenda Entebbe ng'ova Kampala it is on your right so we basangibwa awo ojja kubanga oyitirawo naye ng'ekisinga obukulu kwe kukuba ennamba z'essimu ezo ze tukusomedde era ziri ku screen 0700 17 1673 0775 5 zinamba z'essimu kopolola kuba ali emitala w'amayanja enamba ezo ziri ku WhatsApp teekako obubaka obuwandiike teekako obubaka obw'eddoboozi oba okukuba WhatsApp call tunulira nnyo ku time difference ebiseera bisinga ng'okommunicatinga baganda bange abali emitala w'amayanja America buyinza okuba nga bwakakya fe wano nga matumbi budde obanga buzibye
musobola kuba Canada ngeyo buli bwe buti eno buli bwe buti so tunulira nnyo ku time difference eyo ne wogenda bugenzi ku Google n'ogibuuza what is the time in Uganda now kigambo ekyo kyokka ekugamba bugambi nti kati Kampala basisimuka beebaza yazimba ne bamanyi naye twali ati awulira Luganda tamanyi bifa Uganda obudde bumanyi bangi nnyo Hajji ekyo tokyogera bangi nnyo nze waliwo yampira essimu ku ssaawa 9 mbanzukuse kusaala bwe nnindaba ninga ye nagamba naffe bano twazukuse dda tegwokola mukola ki bannange Uganda ebyo bibale bisemizimuwabu ne mugaa twebase niwe ssaawa 9 but anyways so mukuba ku namba z'essimu ezo Hajji njagala tutunuulire ogambye ng'oggyeko ziri methods tewali ngeri ndala muntu gy'ayinza kukuma mu ttaka eryo ate nderi kyendala kasokuma ground n'okuma ebiwandiiko nga bituufu oba omaze okay so njagala tutunuulire omuntu nga yagula ettaka lino ng'ali Uganda oba nga yalisikira ng'ali Uganda nga tasobola ddikulaakulanya kati yalisikira ettaka ekitegeeza lyali lya mugenzi twenda kusikira kintu ng'oli akikuwadde wali mulamu byanjawulo alisikidde edala nebali wadde bulala yalisikidde kyalina osookerako kufuna letter administration kyapa bikyuke bive mu manya g'abagenzi bidde mugage ye bidde mu manya g'omuntu abalamu ekyapa kibala manya g'omugenzi kitegeeza omugenzi yakyabafuga Land Office ettaka biwandiiko oli banakola search mu Land Office bajja balaga muki mugenzi so mu mbeera eyo asobola kyuse akole afune letter administration bawandiiseko obuyinza bafunye ku byapa ebyo ababeeko n'ekye bakola otherwise baba tebakoze ekyo bye bakola bye null and void twena wajja kugoba mutuuze ku ttaka n'omu twena wajjaga nti nvira ku ttaka nga tulina baluwa eyo evudde mu kooti ojja kubuuza oyogera ngaani ate kasaba gamba oyogera ngaani ng'ettaka lya mugenzi ng'osirika kaba kaweddemu ng'osirika ate bajja kuba oyogera ngaani by'omugenzi olina okwogera ng'olina baluwa entongole kuva mu kooti so kati kulikuuma sooka ofune empapula okuva mu kooti muzifuna muba muze mu bigere by'omugenzi ate ofuna letter administration totereka ntereke bw'ogitereka obuterezi eba tekuyambye amaanyi agaginoonyeza ogadde musajjanero ogenze mu kooti obanga amenyekedde obwereere bw'ogifuna giwandiise ku byapa munyonjeza ku byapa wandike ebbaluwa tuweko kyamaanyi weko n'abatuuze bagambe nze nanyi ttaka lino oba nze administrator wabula njagala kugabanya biki bintu banga kufuna ebbaluwa letter administration ekibajjako kibagabanya ttaka kati gwe bawandikire ojja obategeeze nti tuzze gabana ki ng'abafumbi gabanya ttaka era bw'otaligabanya nga bukyali ebizo bigenda kujja ntibagenda kulyeyongerako obungi abasenze ezibadde yiika 8 enjereere wayita emyaka 2 oba gumu ojja kusanga abantu 30 kutono ojja kuba teri kugasa buli omu ayinako akakontu buli katundu fuuti 2 ku 2 3 ku 3 3 ku 5 tojja kuyambibwa so bw'ofuna ebbaluwa eyo oba ogabana n'abatuuze the better ettaka lijja kuyamba nnyo ng'olinakyo ofunyeko kitini naye ng'osobola okikozesa ne abatereka ebyapa for pride alina ebyapa yiika 30 etasobola nakulinnyayo tasobola kugendayo tamanyi nabigenda mu maaso ng'atyayo n'okutyayo lwaki omala gagendayo mu batuuze omala gagendayo bwotyo oyita malalago n'akaapako mbojja mu batuuze obagambe oti tumala gagendayo bwotyo so koteka enkolagana ennungi wakati wo n'ab'ebibanja oba ofunyeko kitini okozesa ekyo kitini ekyo osinga nalumukola ekinene nakyo nekikulemera ddala lumu bano balina ebyapa naye nga obwavu bwaleka essawa ya leero ebyapa byafuna bya byasikira byebineesedde ate obwavu obusinga obungi ng'atunze embuzi atunze enkoko atunze ente ateekamu ki mu ttaka ettaka lirya ssente liyinza okusanga ng'olina gy'olinako n'osikira ettaka erimu naye eseerezo obadde olina zonna nezigwawo ng'okyagukyagula ku byapa ebyo yensuka kyolina okukola nti oba mumaze ku byobusika ebyo tandikirawo obikoleko biggwe mangu bwe bitagwa mangu ogenda kumenyeka nnyo omenyeka otya nti obaddeko abatuuze 20 baleta emyaka 2
debatuse batule 10 buli gye bakoma okweyongera gibikoma okkaluba nettaka okunaabuuka tusa kulikwatondokerakwaki bakuba obusuubu bwa mutwalo obakuŋŋanyamu omutwalo awo buli mwaka kumala bbanga kyera bukugasa eki twasobola okukozesa okugenda okubukuŋŋaanya ng'asinga obungi nga bakuwadde ojja kuba ngaoli eyo ngaobeera namaki obeera nabyapo birina nga tebikugasa sente zona kozesa okubasengulako abantu abo okwasasula abasente bakuvire ku ttaka lyo nga nnyingi nnyo so sibeta nobatangira nga bukyali gye batannaba kugenda nobatangira nobasiba temugenda yeeno mukome wano naye tojja kugendayo nga tojja batangira nga tolina mpapula biriba nga lya mugenzi fuuka ofune empapula yafu bikyuse bidde mu bantu abalamu awo osobola batangira nibajja kubuuza otugaana ngaani bw'ogenda ku poliisi onawaaba ngaani bw'ogenda mu kooti onawaaba ngaani sigeza bijja kusobera nokulondagira mu kooti nga tulina bbaluwa bajja kugamba sooka ofune ebbaluwa okuva mu kooti osooka ojja owaabe omusango ogwaba bubi owaaba ngaani oba bonna budde ezo zonna ssente oba oyononye ssente olina byotunga olina byojjawo ebikalu kubanga yeddolero yatakolera bbanja yogenda mu kooti amala mumuwazize nakuwa lisiiti yo soka kyolina okumanya sooka otangire nga bukyali bw'otakola ekyo liba lijja kukuba obwavu bungi kati awo otunnyonnyodde omuntu eyasikira obusikiza ettaka alisikidde tafunye letters of administration oba azifunye n'azituulira tabitadde mu nkola eri abantu bongera kwesenza ku ttaka banjukira abantu population eyongera bungi ettaka terinanuka nga raba bandi ettaka lyo teririkyuka lisigala nga bwe lyali ne pressure ku ttaka teki yeyongera bwegyeyongera obungi bweti yongera kukunyigiriza so kati oba olina nga olisikidde well and good fubanga bwosobola fune empapula entuufu muwandiise ku byapa mujje mulitangire nga bukyali bwona olireka olesa eryo nti ettaka lyagundi liyabo bajja kujja balizingeko tebajja kulira kulitwala yes ojjagano jabba bya mukooti yes ne at what cost era kitwale budde byonna bisoboka okuba wabeera n'obajjako naye cost gyonayitamu ejja kuba mpanvu ate sibira awaawo omusango n'aguwangula nti asobola okuteeka obuyawangudde mu nkola si bangi balina judgment mu manyumba gaabwe ninga emwe muteeka mu nkola omulamuzi yasala nekiggwa yasala muveeko naye okukiteeka mu nkola wangi kizibu kati otasooka kutangira butangizi antabesaba olina ettaka nga likyali lyerere please likuume nga ki okuba nga oliko abeyazikako okulimirako sikasoli balimako sizoni nga beyazikako bakolesa obuwandiike mukole akalagaane nze mubadde alimeko sizoni 3 oba myaka 2 kuva mu 2022 paka 2024 bakoma bwabaga kweyongeza jjawo era muddemu ki azze endagaano obujja tofaayo kataba nga liona obuwandiike bwonna nkyabadde alimirawo ng'amanyi yazise obweyazisi ku ssente bweziti naye bonamuleka obulesi nti alimenga bwayagala tuminako obuwandiike ajja kutuuka amere bonna bali ku bibanja okutoza nti bajja lumu ne bajja olina ajja n'azibako ennyumba bajja mpola mpola kino kimumanyiiza amaaso naba nga waawo natekayo akasiisira naba nga alimira ava okulima asiiba omwo nafumbira emmere nazimbirako akayumba ongameze nanti yadde azimbewo kalumu kamu okamugjamu ako betaka court order okamenyako ate abasinga obungi balaba abantu abo nga bamuyikiriza ajja nafuna obusungu obwaki obwettumbizi najja namenya ennyumba afunye bakanyama ekiro ne bagikoonakona ate ogwo musango mulala ozibadde yiika 10 nomenyako ku yiika emu matumbi budde otandi gwa omenye ennyumba matumbi budde kiro omenye amateeka nezina 10 obanga azeesiibuddeko so ebyattaka bigenda namaki namateeka so mu mateeka ago mulina okuyita nti nina okutangira ntya tokkirizaako baki bakolera kutakayo nga tobamanyi kukozesa obuwandiike tokkirizaako bakolako batunda bibanja nga totegedde
sake enkulaakulana gy'osaddeko akoolimira kaako enkulaakulana nayo yeeyo bakolerako bayaziseeko balira beena n'endagaano naye. Tutunuulire kategori endala y'abantu abantu abaweereza essente nga bali ku kyeyo babagulira ettaka wano butya bwe bayinza okufuna butya bwe bayinza okumakinga sure nti ebintu byabwe bakoledde mu bulambulukufu bwabyo mu butuufu bwabyo ne batagula mpewo baba badinze n'abantu abalambulukufu oyo asobola okugula ettaka naliraba n'alisasula nakolera ekyapa kye ne bakikyusa ne bakimuweereza nga likatazze Kampala kisoboka bulungi nnyo naye ngaokolaganye n'abantu abalambulukufu abatuufu nnyo okola ebyamazima yadde nga si bangi naye gye bali obanga oli wakutuma ani gwotuma nza okutuma gwotuma naye nga nebyomutuma tabimanyi ekikulu si kyakuwaayo sente zawadde sente aziwadde watuufu sewaziwadde sente watuufu bani bawaayo sente olowooza nti bababye bonna batawaddeyo sente zaayo baba baziwaddeyo naye nga ziwadde mu bifo ebikyamu so asooka tegereze kikyagula wakiri kyagula kituufu ekyapa kyagula kiruwa osobola kirabako osobola okuba isimu nanda okusima enda kubeerako saaki osobola omuntu mala nandikibirako saaki nawadikira nga gyeriri just kubanga oli vigilant ku kyokola so akasani natumye kojja wange ono omwana muganda wa maama nsiminako butabu yenzo batalina tabu kojja gwotumye naye gyazitwala bamuvuga ekizibu so tokumanyi gyomutuma otataddeyo eriiso bokozesa n'omuntu nga wamazima kisoboka bulungi nondagula ettaka nga tozize Kampala balikyusa nomuweza transfer bati byakupeka system so printinga nagisairinga nagiweereza wano naku billing ekutuuseko bakyusa ekyapa ki yadde nga tazize Kampala namala nakikuweereza nomba nakyebulaaya okula saaki nga kituufu yes kyomumanyi ani gwokolagana naye mu nsonga eyo so gwesiga nnyo system land office byekolaza ebituufu kozo kyapa kyalyo ekiri tebakuba ekyapa kyokunassa abangi besize mikwano gyabwe besize baganda baabwe naye ate batuuka e Kampala ne balyamu enkwe abasinza okuluzinga obulamu bwabwe nga bakava Bulaaya baba bakolaganye na baganda baabwe abaabwe bennyini be bamanyi kubanga yabamanyi entambula zo ajja kulinnya flight bweziti departure bweti arrival bwebiti gobemugendo bimugamba ntuuka saawa bweziti zigira kunyonyi bweti mweza sente kumala emyaka 5 ogwo osubira nti alina ebyapanga 8 byaggulira kubanga bwebikyagulira gwe bolinako ki list naye byona byabigula naye yanazaamu ate ebibye nga tebiriiwo kale nga kyajja kunyonnyola byonna birowooza nti tebina kyajja kunyonnyola nga nya kulina kujjawo bujja owoza Jessica Bill semanya waddeyo akajja fuve Uganda naku Bill otolo mulumi akoze eki afudde kira obwongo nojja toyogera gwa bugwi abali e Bulaaya kubanga basinga obungi mu katega ako besiga nnyo baganda baabwe namweza sente wenga talina kyakukola amadde obukadde 5 amwesize bujjakola gyakuweereza ngende nkebere ku byo byenkola ki namugamba njijja mu epe eyo njijja nakuwezi njja kuba ntuuse ku kisaawe yamu mpiikinge oyo gwogamba okupiikinga oyo ngobadde omuwa buli kimu yagenda okukusaanyaawo toyinza kukikkiriza naye nga ate kyekituufu otadde amagi gonna mu kisewo kiki kimu baba yapanga abeyina abikuwaddeko bapanga obadde abikyusiza ng'obiina e Bulaaya kizibu okujjawo niwano nga wamwesigaye nga yalina okujja nokulambuze tolina kukyapa na kimu byonna yamayinji yabigula nettaka yali kulagiranga ku video call ng'omufudde Alpha and Omega kati ajja kujja basinga obungi bakuki tuanza kukikiza ojja ntimaze kutuukako ng'onyinyi obadde weesiga nga gwoddako nga akuddako nga buli kimu nga yakimaliza ekikyo nawe yajja okumaliriza so beera muki mwegendereza n'entambula zo zikoze ki toziraalaasa bwobugenda obujja gwe mugweko bugwi niwano omuwa obudde mwezi mulemu ajja kujja ajja kupulaninga biki weteekateeka naye akweteekerateekera kimanye bweba nga okimanyi twali muntu ayinza okukola kizibu okujjawo ng'akumanyi
so gwe badoweza sente emyaka 5 azobe byafanyi ngakuba bya neibe byafanyi byakuba bya neibe ndagano yakola ndagano 2 yakola ndagano jaga nti yakugulidde 10 naye yakuti aguze birala ngeje kusindika ndagano jina ninga tulina chapa. Okay. Yes. Extra digest mugoba nsonga ko tuli se Friday tutunulira ensonga ezikwata ku ttaka. Hajji lastly nga tunzika akatalekeka. Waliwo stirera abekubidde omulanga bekubidde enduulu ku nsonga y'okuba nti oli agula ettaka bw'amala okuligula ne wayita ebbanga ne bamugamba nti waguze lutobazi. Ng'aliguza akola ki? Ng'aliguza alaba lutobazi ntali lutobazi. Ng'era alina ne baalabawo abalala nga bazimbyewo ne kimuwa amaanyi okugenda mu maaso naye okuzimbawo. Otubazi tubeera lutobazi. Oba bali bazimbye oba tebazimbyemu balutobazi. Ojja kubanagana n'ennima nemwe ogimanyi ejja kugobawo teegoboza mpapula. Kitegeeza ng'onagala kusasula sente zo so kwetegeeza ogenda okugula lutobazi si lutobazi. Ekyapa kyafuluma tekyafuluma efe ebyo nga tebafulumya mu byapa nego kusanga abantu nga bakoleramu balimiramu kitegeeza mbu ettaka liki dduufu. Waliwo amazzi simanyi lutobazi kikakadya ebibira kataka nga teritundwa tosobola kusala mu kyapa so tolina kugula sooka wetegereze bw'oba wetegereza emitenda emituufu gyona nga tolina kugula ttaka kizibu okukola ensobi n'ogula ki togula olutobazi naye kati abagula olutobazi bwe balowooza nti bagenda kukekkereza atunda olutobazi atunda layisi bakuseera awo nja kufunira wano waki ono tofaayo buli bagamba ettaka lya layisi tofaayo omanya nti olina ate olina okufiirayo ddala baga nti olya layisi tujangu mangu algo tojja ate mangu jangu ng'osooba yangu mangu tasasulawo gundi agitutte manya bana kyakutegeera kiki otegamba kati kasunda baasi gumutere webyapa ku tebo bwaba agula batagula tariki abireke etomupapya jangu ogule jangu omupapya ki amaze mwaka mulamba ngakola sendeze naku 2 naku 3 zakola mu saaki zombaga nti apape muleka kole ki ate buli jogo mugambo jangu ogule tajja nakugira ddala yeyongerayo bweyongeza yaba akimanyi lwaki ona ngamba njije mangu kikyampapyako naye ati abafeera abo baba ne system yaabwe bate bapanga chairman owaabwe bapanga omuwandiisi owaabwe ba defense owaabwe ne stamp bakola ki n'abatuuze ab'ekiwaani kuliko nga yaliko omukulembeze nga yagenda ne stamp yaliko omuwandiisi yaliko defense w'ekyalo naye nga gisamba akola ki agirina gula basajja kinene kyekirina akanyama nga batwa mu ntebe bwoti ogamba bamumanyi ono yaliko defense wa wano basigala bayita defense kumbe system yakola ki yavaamu yabba stamp gwofatimu stamp kukolako ki stamp ate nate abantu nebatabuuka omuntu agamba te mu 222 akolera endagaano atereke mu 218 ekwalagane ne bwe yali mu buyinza agibakadetinga why do you accept that ogino kirize bakubakirene endagaano okoze sente zo bakufera nti ali mugize ki emabega kati tutogenda bakyamani esaaza aliko kyamani aliko esaawa zino aseera tukikolere ffe tujja kuseera tukoleko stampu wadde emitwalo 5 tujja twayo 2 kume baguza mpewo kyamani aliko kizibu okukola emivuyo naye oli anoonya zakola ki batunda empewo gye bali gulaba omusajja baki banene banvi nenga bababbi koza chumba bankubireko ne stamp echa bakubireko ne stamp ninga stamp wajukubireko yes ninga ya kichupuli. Okay kale embeera yeyo of course abantu mwongere okubeera vigilant bwoba onagula ettaka mu zone emu ba LCM lwana nnyo okumanya abakulembeze abali mu office essaawa eyo kubanga n'abafere newo bantu nga abantu abalala badde emmere nga gye tuli nabo baazaalwa ate bakula
So lwana nnyo okumanya abakulembeze abali mu office essaawa eyo mu zone mwogenda okugula. Yes. Kikulu nnyo ekyo. Ate gwe ogula ettaka lyakati eyekyapa kikiguza ku mulembe guno bira ogule ettaka ly'endagaano. Kugambye ogule ettaka nga lyebagamba oguze eki nti nguze kibanja kikubeere mu mutwe nti okyabanjibwa paka negiba myaka 5 ebbanja terifa eyettaka terifa. Gula ekyapa watu wali kolansa ajja kusangayo nengo guze kyapa. Thank you. Yes. Kale tetugenda kubanga tusukka wano. Hajji tweyanza nnyo obudde bwo. Amina mukama wange. Kyenkukubiriza omulungi ali eyo atulaba tuyinza okubanga tetuzzeemu kibuuzo kyo wano but osobola okukipostinga netukifuna. Kyakubiri ku kyo gwe ayagala services ezikwata ku ttaka kubira Hajji ku namba z'essimu ezo. Simu ezo buli lwokuba essimu eyo yagikwata. Kyakubiri ku kyo teekako obubaka bwa ddoboozi oba voice note oba wandiika omunnyonnyole kye weetaaga strictly nga kikwata ku ttaka. Tetugenda kubanga tusukka wano. Nze IBRAH Mukasa njala kwebaza Hajji. Amina mukama. Njala kwebaza Kamoga Property Consultants UG ne ttiimu gye tutambula nayo. Mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.